Omwagalwa wasuze otya? Mukama waffe yeebazibwe ate era atuwadde omukisa okubeera nga tugenda maaso n'okusabira abaana baffe okumala ennaku zino 31. Tusaba Mukama Katonda waffe oyogere gye tuli ate naffe Mukama otuwe ekisa okwogera eri abaana baffe nga tubasabira okubeera nga bafuna essanyu mu bulamu buno obw'ensi ate obateekereteekere essanyu eritaggwaawo mu bwakabaka obw'omu ggulu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyawandiikibwa kyaffe eky'olwaleero ku Day 17 nga tusabira abaana baffe okubeera n'essanyu oba okuba abasanyufu kiva mu bbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga nga lugamba nti nammwe temugoberera ffe ne Mukama waffe kubanga mwafuna ekigambo mu kubonaabona okungi n'essanyu eriva mu Mwoyo Omutukuvu. Kanduddemu. Nammwe ne mutugoberera ffe ne Mukama waffe kubanga mwafuna ekigambo mu kubonaabona okungi n'essanyu eriva mu Mwoyo Omutukuvu. Abaana ba Katonda, olunyiriri luno nsaba tulusomekko ne mu Luzungu lugamba lutya? And you became, 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, and you became imitators of us and of the Lord, for you received the word in much affliction with the joy of the Holy Spirit. Abaana ba Katonda, enjiri ya Kristo si nnyangu. N'ekkanisa ey'Esesalonika nti yafuna ekigambo kya Katonda naye wakati mu kunyigirizibwa, wakati mu bizibu ebingi. Naffe olwaleero tulina bye tumanyi Katonda, okukkiriza kwaffe kugezesebwa wakati mu kubonaabona n'okunyigirizibwa, nti naye ffe tufuna ekigambo kya Katonda nga tusanyuka naye nga ki ekituwa essanyu? Kubanga Omwoyo Omutukuvu atuula mu ffe, ayongera okunnyikiza nti yes, wadde nga tuli mu nsi, wadde nga tubonaabona, naye olw'okubanga tulina ekigambo kya Katonda tuzzibwamu essuubi, tuweebwa amaanyi, tuweebwa emirembe mu mitima gyaffe. Lwaki tuweebwa emirembe? Kubanga Omwoyo Omutukuvu oyo agituwa okuva ku Mukama waffe. Katusome mu Yokaana essuula 16 olunyiriri olw'14 tumale okukkaatiriza omulimu gwani? Omulimu gw'Omwoyo Omutukuvu. Yokaana ssuula 16. Osobola okugoberera mu Bayibuli yo. Yokaana 16 agamba atya? Olunyiriri olw'14 agamba, He will glorify me. Who? That is the Holy Spirit. For he will take what is mine and declare it to you. Ti Omwoyo Omutukuvu atuula mu mmeeme zaffe Mukama Katonda gw'atuwa nti ajja kutuwa ebyo ebya Kristo era abitutegeeze. Omwoyo Omutukuvu Mukama gw'atuwa waali okututegeeza ebyo ebya Kristo ebigenda okutuwa essanyu, ebigenda okutuyamba okutuluŋŋamya mu ngeri ki gye tulina okutambulamu, kubanga entambula zaffe bulijjo ze zituwa essanyu obanga ze zitulakuwaza. Era ffenna nga bwe tumanyi nti ekibi kituggyako essanyu. Buli lw'okola obubi weesanga nga weemalako wekka essanyu, ate buli lw'okola obulungi ofuna essanyu. Omuzadde ali eyo nga tolina mwana wo, omwana wo ayinza okuba nga ali ku ssomero, ali mu kisulo, ne bw'aba nga ava waka n'agenda ku ssomero, naye eyo gy'otali omwana wo ayinza okuba nga muntu mukulu, aba oli awo alina n'amaka, akola, ali mu mirimu egy'enjawulo, asobola okusigaza essanyu. Gwe ng'omuzadde oyinza kukola ki? Saba Mukama Katonda amujjuze Omwoyo Omutukuvu. Bw'aba nga amuwadde Omwoyo Omutukuvu ate amuwe n'emmeeme ewuliriza eddoboozi eryo, amuwe omutima ogwo, ebirowoozo ebyo ebiwuliriza okuluŋŋamya kw'Omwoyo Omutukuvu, kubanga Omwoyo Omutukuvu atubuulira amazima ga Katonda gonna. Verse 12 mu John chapter 16 verse 12, Yokaana sura 16 lugamba lutya? I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Nti nina ebintu bingi. Yesu yali anaatera okugenda mu ggulu ng'ayogera eri abayigirizwa be n'abagamba nti nina ebintu bingi eby'okubagamba, naye essaawa eno muyinza obutabitegeera bulungi, ebimu biyinza okubazitowako.
n'abagamba atya naye verse 13 when the spirit of truth comes he will guide you into all the truth for he will not speak on his own authority but whatever he hears he will speak and he will declare to you the things that are to come. Omuzadde nga tolina mwana wo waliwo by'owulira mu nsi ebitambula ebyekweyonoonesa ebitasanyusa ebitali birungi n'ogamba maama oba omwana wange ali atya awo wennyini saba mukama katonda mugaye mukama okuyita mwoyo omutukuvu omwana wange muyigiriza omwana wange namuyigiriza nsaba mukama katonda omujjukize nsaba mukama katonda omubuŋŋamye omubuulire ekyo ekyokkola aleme okutambula ng'ensi bw'etambula mukama naye wabula atambulire mu kuluŋŋamizibwa kwo katonda waffe asobola essaala tezibirwa kkubo omuntu ne waaba bunaayira atya naye essaala ya mukama waffe esigala ng'etuuka gy'ali era ng'erina amaanyi okukola okukyusa okuyamba eri nze eri ggwe ate n'eri abaana baffe. Essaala yaffe olwaleero keebere nti mukama katonda wange nsaba ojjuze abaana baffe essanyu naye essanyu ery'okubeera nga baluŋŋamizibwa omwoyo omutukuvu okutambula nga bw'oyagala balyoke basanyuke mu nsi eno ate obateeketeeke n'olw'obwakabaka bugenda okujja mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina.